Ekitabo eky'olubereberye ekya Musa kye bayita olubereberye. Essula ey'okutaano. Kino kye kitabo eky'okuzaalibwa kwa Adamu. Olunaku Katonda lwe yatonderamu omuntu mu kifaananyi kya Katonda mwe yamukolera. Omusajja n'omukazi bwe yabatonda, n'abawa omukisa, n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu ku lunaku lwe baatonderwamu. Adamu n'amala emyaka 130 n'azaala omwana ow'obulenzi mu kifaananyi kye, mu ngeri ye, n'amutuuma erinnya lye Seezi. Ennaku za Adamu bwe yamala okuzaala Seezi emyaka 8, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Adamu ze yamala ne ziba emyaka 930, n'afa. Seezi n'amala emyaka 150 n'azaala Enosi. Seezi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enosi emyaka 87, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Seezi ne ziba emyaka 912, n'afa. Enosi n'amala emyaka 9 n'azaala Kenani. Enosi n'awangaala bwe yamala okuzaala Kenani emyaka 815, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enosi ne ziba emyaka 95, n'afa. Kenani n'amala emyaka 7 n'azaala Makalaleri. Kenani n'awangaala bwe yamala okuzaala Makalaleri emyaka 84, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Kenani ne ziba emyaka 910, n'afa. Makalaleri n'amala emyaka 65 n'azaala Yaledi. Makalaleri n'awangaala bwe yamala okuzaala Yaledi emyaka 83, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Makalaleri ne ziba emyaka 895, n'afa. Yaledi n'amala emyaka 162 n'azaala Enoka. Yaledi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enoka emyaka 8, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Yaledi ne ziba emyaka 962, n'afa. Enoka n'amala emyaka 65 n'azaala Mesuseera. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda bwe yamala okuzaala Mesuseera emyaka 3, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Enoka ne ziba emyaka 365. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda, so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Mesuseera n'amala emyaka 187 n'azaala Lameka. Mesuseera n'awangaala bwe yamala okuzaala Lameka emyaka 782, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Mesuseera ne ziba emyaka 969, n'afa. Lameka n'amala emyaka 182, n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Nuuwa, ng'ayogera nti, ono yalitusanyusa mu mulimu gwaffe ne mu kutegana okw'emikono gyaffe olw'ensi Mukama gye yakolimira. Lameka n'awangaala bwe yamala okuzaala Nuuwa emyaka 595, n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Lameka ne ziba emyaka 777, n'afa. Nuuwa yali nga yakamala emyaka 5. Nuuwa n'azaala Seemu, Kaamu ne Yafeesi.